sonja kusaba tusirikireko tuliziganye mukadde waffe neyanza omukisa guno mbutuufu mbadde sigusuubira kuba ntuuse leeti naye neyanza ekitiibwa kyompadde okubaako kyenjogera nga tuwerekera mukadde waffe ono. Amanya gange basebo ne bannyabo nze Kyagulanyi Ssentamu ndi mubaka akiikirira Kyaddondo East era nga nze nkiikirira mukadde waffe ono kati gwe tuwerekera. Maama ono omuntu yenna ayinza okwebuuza lwaki nfubye okumakinga sure nzija waakiri muwerekereko newankubadde nga neesanga ng'emirimu gyange ginkwata nnyo nga tegimpa na mukisa oba oliawo okubeera ku mikolo kuŋŋaana wamu ne bannange oba okwerekera bannaffe. Maama ono wankizo abadde mukyala muzibe naye nzijukira ng'ovudde ku baana be okuba nti baali baagalanye ensi yaabwe era bwe najja ne mbagamba njagala okujja okubakikirira nga sikikirira kibiina kyonna wabula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo baagamba ne mukadde waffe akuwagira. Maama ono mujjukirako ekintu kimu nti yagamba abaana nti muntwale ngende nnonde. Mukyalo ono yali muzibe ate nga mukadde naye yagamba abaana muntwale ngende nnonde kuba kyekyo kyensobola okukola nga nze omuntu. Era mu kumuwerekera kuno njagadde ntuuke wano lazima musibule ng'omuntu bwe yalonda ye kennyini. Naye ate nga sikomaawo n'okujjukiza bannaffe nti kyetuba tukoze tekiba kya muzannyo, tekiba kya kutuusa mukolo. Tuzze tugamba bannaffe bonna abalina obutali bunemativu ku ngeri gye bakulemberwamu, abazze nga bayomba, abazze bakola akavuyo, abazze balwanyisa emmundu, naye nga ffe tulina okukkiriza nti tusobola okukyusa embeera yaffe ne tutegereza eggwanga lyaffe ate nga tukikola mu mirembe, nga tukikola mu buntu bulamu, nga tukikola mu bwesimbu. Ekyo kikunnyonnyola lwaki tubadde tukunga abantu bafune endagamuntu beewandiise basobole okugenda okulonda. Kuba bannange tumanyi bulungi nnyo ti embeera gye tutambuliramu si eyo gye twagala. Tumanyi bulungi nnyo ti tusobola okukyusa ensi yaffe netwesimisa kuba ensi yaffe ngaggago ge mazima. Nabadde Dubai ennaku 2 eziyise naye kyewuunyisa nga nnyumya n'abakulembeze b'e Dubai ne baŋŋamba nti mu myaka gy'Amini Uganda yawaako Dubai obuyambi. Mu myaka egy'ekinaana Dubai yali ekyegomba Uganda. Kitegeeza nti nze wadde nkyali muvubuka muto bwe nali nga ndi ku nsi kuno Dubai yali ekyafuna obuyambi okuva mu nsi yaffe. Olunaku lwa leero bwe twogerera twafuuka baddu mu nsi eyaffe ate baddu mu nsi endala. Muzze mulaba abantu baffe bannyinaffe nga babakomyawo, abamu tebalina nsigo, abalala tebalina mitima, abalala tebalina mawuggwe. Kubanga embeera eri wano mu nsi yaffe ne baleetera n'okwewaŋŋangusa ne bagenda eyo ewatali waabwe ne basobola okulwana balabe nga batereeza embeera ewaka. Kale nno wakati mu kumanya ebyo byonna byonna ze ngamba kubira omulanga naddala mmwe bavubuka bannaffe nga mbazaamu amaanyi nti okusooka tuli bangi nnyo, tuli ebitundu 85 ku 100. Newankubadde tuwuliriza nnyo bakadde baffe tumanyi nti bakadde baffe wadde emitwe gyeffe emibiri gy'ensi yaffe. Buli kye twagala okulaba ffe tusobola okukyetuusaako ate nga tulina obusobozi obukyetuusaako. Naye nga tetugenda kyetuusaako nga tudde butuuzi ne tulera ngalo, tetugenda kyetuusaako nga tuwoganye bwoganye oba nga tukute mayinja ne tukakasuka, wabula tugenda kyetuusaako nga tukozeseza emitwe gyaffe ne twekuŋŋaanya ne twekumakumamu ne tweteekateeka, Omungereza kyayita okwe-organizinga. Bannange tukabidde emyaka egisukka 33 naye amawulire amabi gali nti tukyasobola okukaaba naffe ne tukula emitwe ne gitufuuka emyeru naffe ne batuwerekera nga bwe tuwerekera maama waffe ono nga tetulina kye tukyusiza ku nsi yaffe. Nga bw'atulese nga tuli basibe mu nsi yaffe naffe tusobola okuleka abaana baffe nga basibe. Ekyo kisoboka singa tuva wano ne tugenda bugenzi ku ludo, ne tugenda bugenzi kulaba maniyu, ne tugenda bugenzi ku myeso. Kisoboka singa tukkiriza ne batukozesa nga bukozesa
nga buli ekiseera bwe kituuka ekyokusalawo ensi yaffe bwekulemberwa batuwaayo 15,000 ne tugenda ne tunywa omwenge ne tubyerabira. Naye ate tusobola okutereza ensi yaffe singa tumanya nti tuli basibe. Ekyo ne tukimanya ne tumanya nti tusobola okwesumulula ffe kennyini tutya nga tukozesa eryo eddembe Katonda lyatuwa ate ne likakasibwa ssemateeka. Buli omu agende yewandiise afune endagamuntu abeere ng'asobola okulonda. Ate ekyo bwe kiggwa bannange temukomawo. Buli omu bino byenjogera tebikwata ku nze nzeka nga Kyagulanyi. Omulimu gwange kubaggula maaso mutunule nga galaba. Ate nammwe mugende, omuvubuka agenze mu ghetto, agenze mu kirombe, agenze ku stage ya boda, agenze mu katale n'agenze mu saluuni. Buno obubaka obutambuze, emboozi yaffe ekyuke bavubuka bannange. Tubeere nga tetukyanyumya ku maniyu, tubeere nga tetukyanyumya ku ndongobe yanyumya ejjo, tubeere nga tetukyanyumya ku jiini mpya yazze. Wabula nga tunyumya ku ngeri gye tusobola okukyusa eggwanga lyaffe. Kisobokera ddala bulungi nnyo nga tukyali balamu ffe ne bakadde baffe nga bakyali balamu okukyusa embeera ensi yaffe n'eba ng'etukolera. Tusasula emisolo mingi, tugibwamu ssente nnyingi, naye tetulina ddembe, tetulina nakweyagalira mu nsi yaffe. Saagala kwogera bingi bannange kuba ebisinga mu bimanyi, naye njagala mbabuulire nti kisobokera ddala. Ate kigenda kisoboka ng'ebirowoozo byaffe tubizze mu kwogera ne tubizza mu bikolwa. Njagala okusaasira baganda baffe abaafiiriddwa, baganda bange abava mu famire ya maama waffe ono, namwenna abatuuze bannaffe mu Kyaddondo East twaviiriddwako omuntu ow'omugaso ddala. Naye tugende mu maaso nga twagala ensi yaffe, nga tukkiririza mu nkyukakyuka, nga twebeereramu ngaffe. Lazima olutalo bwonna baluwedde tujja kwambala engule. Mwebale